Ebimu ku bisinga okututawaanya mu mukwano ye ddi lw'owulira n'ogamba nti abange it's time to say it's over. It's time to move on. It's time to say enough is enough. Weeyongereyo n'obulamu bwo. Kituuse ku bantu ng'atambuza omukwano nga gugenda guzunga, nga gugenda gutagala okumala myaka 3, myaka 5, myaka 10, naye nga gwe yali yayingiramu ng'omukwano nga kifuuse ekikwano-kwano, nga bona olya nti abantu basamba omupiira naye teguvudde mu mupiira, kakati kifuuse ekipiirapiira. Wandyagadde okulaba ekika ky'ekipiirapiira? Wandyagadde okubeera mu kikwano-kwano oba wandyagadde kubeera mu mukwano? Nsoose n'empozingako ku bubonero bwe twanditunuulidde. Ensonga lwaki twandisazeewo obutaba nga tulwanira mulenzi. Oli mukwano olwana n'omusajja, olwanagana n'abakazi kubanga oyagala omusajja okulaga nti wo. Nagambye ensonga njala tunulira 25. But for this special case or matter, ngenda soka njiteke on hold, fe wetuli, ate olumu challenges bwe zijja mu bantu, njala nnyo okutambula okusinziira ku bizibu by'abantu. Then teachings zange zibeere nga ziri in line with that direction, okusobola okutuuka ku abantu ab'enjawulo nga bano mbakozesezza ng'emmanduso olw'ensonga nti by'ebizibu ebyo bibasomooza bwe tukwata n'ebyo ku byo ne tusolovinga n'ebyabalala kisigala kikola amakulu. Ntandikire mu Love Lab. Love Lab n'olwaleero tugenda tuteekayo muwala. Show yaffe yasoose wiiki eno twataddemu muwala, ebyavuddemu abirabye, nigwe tugenda okuteekamu leero agenda kubeera mwana wa buwala. Njala tutunuulire ensonga 5 kw'olina okwesigama, kw'osaanye okwesigama ogambe nti it's time to say it's over. It's time to say it's enough. Guys, nzize n'engombe empya that better live in peace than to live in pieces. Oba nkyogere ntya kikuyingire mu bwongo? Okubeera mu relationship nga tekyakola makulu. Better live. Bwe kiba kibanja nga kwolya ekibanja kya love, vacate, relocate, wewe transfer in peace, not in pieces. Osanze abantu nga bamaze mu mukwano ebbanga lya myaka 15, myaka 2, aline guy tagendangako na waabwe officially, agenda okuba nga ava mu mukwano ng'aguvamu nga wa bitundutundu. Kyengezezaako okutegeeza sikiziza mu Luganda, ngambye nti kiri beta kisingako okuva mu mukwano emirembe okusinga okuguvaamu mu bitundutundu ng'oli wa bitundutundu ng'omutima baguyuzizza. Laba kensirikidde kano. Njagala oteeke omukwano gwo ku minzaani ogupime. Guzitowa kyenkanawa bw'ogeraageranya ne kiwandyagadde okutuukako. Guzitowa kyenkanawa. Ensonga esooka gye njala tutunulire. Ntutunulira 5. Ensonga esooka gye wanditunuulidde okusala ogamba nti omukwano ogwo it's enough, like it's time to move on. When you reach to the extent of convincing yourself that you're happy, you're in a relationship, you call it marriage, I call it situationship, you call it having a boyfriend, having a girlfriend, I call it a situationship, and you reach to the extent of convincing yourself that you are happy in that relationship. Convincing. Ero sanga omuntu ng'akaaba. Nera sinza singa abalala bonna bendaba ku chano ya Sozimo. You are convincing yourself. Ogezaako okwematiza nti oli musanyufu. Nenaawe owulira mulinga kiva wala. Eyo ensonga togizaagirako. Otandika okunoonya ensonga zeweewo okubeera mu relationship, okubeera mu marriage, munnange ng'owulira zaakwekaka. Walibaddeko mu situation y'okubanga bakubuuziza nti honestly speaking tubuulire kyoyagala ku guy oyo. Okay. Ndowooza mwagala ng'omuntu. I don't know. I so don't know.
You are convincing yourself to be in that relationship. Convincing yourself that you're happy in that relationship. But I am telling you, deep inside you, you're very sure that you are not happy. Better live in peace than to live in pieces. First, listen to this. Mr. Sozi, amanya gange ndowooza nja kugira ngeesigaliza nandyagadde okubeera nti nnyambibwako oba okufuna okuta okumpuliriza nga siijajingibwa ennyo kuba kyensinga okukyawa judgment kuba ffenna tuli bantu teri muntu atasobya naye ebiseera ebisinga abantu betubuulira ensonga zaffe oba gye tuddukira okufuna obuyambi bamaliriza batusalidde emisango n'obanga nti embeera gye weesanzeemu tewali yali agiyiseemu mulala noli naakulaga nti musango gwo kale ebiseera ebisinga oluusi giba misango gyaffe abantu naye mba saagala kuba judged mangu ago naye nga mba njagala omuntu anampuliriza nampa n'amagezi okusinziira ku bwe mba mubuuliddemu. Ensonga yange y'amaka gange naye neesanze mu bufumbo nga oluvannyuma lw'emyaka egyo kizudde nga oba oliawo omusajja gwe nafumbirwa ndowooza si yali owange. Emyaka gyetoolodde tuzadde n'abaana, musajja mufunye alina ssente ezeegasa. Sigamba nti ntunuulidde nnyo ssente ze kubanga ebbanga bwe namusangira zaalina kati si ze yali alina naye nabeerawo naye ambeereddewooko mu bitono tono. Waliwo byensiima byankoledde naye nga ebisinga obungi bibaamu nnyo okusika omuguwa, embeera ze za kikopi. Kwegamba ye musajja alina ssente naye mu mutima ng'ate oba mwavu mu mutima. Naye omwami ono mpulira nga amazima gali nti nkooye, njagala okuva mu bulamu bwe kubanga ne bwe tuba tutuuse mu nsonga za kisenge sikyayagalira ddala nkwateko ne bw'aba nkutteko kuba amazima gali nti ye ensonga z'ekisenge zimutabula kuba abyagala nnyo oba akwagala oba takwagala ye ensonga aba azaagala. Naye nze natuuka ku ssa ly'okubeera nga mwami ono ne bw'aba nkutteko obukwasi sikyalina kyempulira wadde kuba mpulira omutima gwange mumenyefu nnyo gy'ali. Kale ng'omuntu nange si bulwa nsobi kuba siri malayika naye omwami ono mpulira nga nandyagadde mwesonyiwe nfune bwe ntandika obulamu kuba antamizza ekigambo ekiyitibwa abasajja. Natuuka n'okuba nga nziza mu bye sandyagadde kuddamu ku myaka gino. Nandibadde essaawa eno ndi musanyufu naye kiri otherwise. Nandisabye okubeera nga mpeebwa ku magezi kuba njagala kuva mu bulamu bwe mpulira nga kyenjayaanira naye ate saagala kugenda kudda mu kubonaabona na kutunula mabega gye nvudde. Oluvannyuma lwa bino tugenda mu Love Lab. My good sister, kyesibagambye nti sister oyo ali mu early 40s. Alina abaana abawera abaana 5 mu marriage ye. Owulira okulwanagana okwo Mukama nga mpadde ekisa nyinza okuggusa ensonga eno olunaku olw'enkya etegereke bulungi. Ekimu ku bisumbu abantu to move on, ekintu ekisinga okukugira abantu okugamba nti bannange wano tebakyakola makulu kanneeyongereyo, siri mu kubateekamu kintu kyakunoba no. Era bwe mba njogera ebigambo ebimu byogera nga bikola nnyo amakulu nnyo eri gwe ali mu relationship ya myaka 3, myaka 4, myaka 5, myaka 10 naye gayi temugendangako wammwe mu kukyala, tomwanjulanga, temukolanga mbaga. Ate mmwe bantu abasinga obungi ze tuyita couples ezandibadde nga couples ezisinga okuba ennyingi zeezo babeera awo si bafumbo bakola ebyabafumbo. Kumbi buli kimu abafumbo kye bakola bakikola kye baamisinga, like they are not legally married, it's not official. Kyengezaako tegeeza naye kimu ku bitawaanya abantu ababadde mu relationship bakizuulanga newankubadde ziringa ezitakyakola amakulu naye nga balina fear, okutya. Yeebuuza, will I make it without this man? And I am telling you, oyinza nokizuulanga ne bulijjo gwe weebeezaawo, gwe weegulira panti, gwe weegulira nika, gwe weegulira buli kimu, gwe weerera abaana, gwe osasula we musula. In this case ono twogera ku muntu ate ye alina muntu mugagga, ekyo kibeeraawo. Kati eri abantu abali stuck
mu bangalo, muzi flat, muli kololo, muli ntinda, muli muzimuyenga, muli muzinamugongo, muli muzinti, muli yonna yogerayo. Naye oli stuck olw'okuba tunulira obulamu bw'obeeramu ng'olaba tosobola kubwafoodinga ng'ovudde mu makaago. Ekyo ne kituuka ne kikufuula omusibe mu relationship ng'omuntu tokyamwetaaga, naye olw'okuba okimanyi nti bw'ogenda okufuluma ennyumba ye agenda kugamba nti kwata ebisumuluzo by'emmotoka yange obiteekaawo, oyina yakola supermarket n'agamba nti supermarket eyo ebisumuluzo bw'obanga ogenda biteeke wano bikwase getman or that, ekyo ne kikufuukira omuziziko. N'obeera mu marriage, n'obeera mu relationship, I swear to God, nga wagivaamu dda emotionally, nga wagisigalamu mubiri. Fear. Nja kugusa ensonga zino enkya. So my sister, ngenda kuddamu ebibuuzo bye ebisinga obungi kusinga enkya, kubanga leero njagala kukola introduction tutegere kye tunuulira. Ne mu bino byonjogera ensonga etaano, bwe mba nkugamba sister oba mami oba anti, ebintu bino byenjogera tosinziira ku kimu, obigatta ogenda olaba nga minzaani yeewunzise genuinely, like honestly, truthfully, ng'ensonga yeeyo. Byonna nga bitwogera nga bwe biri. Ogenda okubala twogedde ku bitaano nga bitaano byonna byetwogera byosisenkana. Kye mba nkugamba kye kino, better live in peace than to live in pieces. Ensonga ey'okubiri gye tusinziirako ogamba nti abange, it's enough, it's time to say it's over, it's time to say it is enough. Ensonga ey'oku ngambe ttaano, wulira, if you reach to the extent of trying to fix your significant other, go weesootinga, go weesootinga, go weetereza, go weeteka mu order, gw'osobya, basobya, osobya ne weetonda, kye mbadde njala okugjayo. Gwogezaako okuteeka ebintu mu mbeera, by all means. Gwogezaako okwekonvinsinga nti omusajja njagala, gwogezaako okukkiriza nti omuntu ono kijja kubeera bulungi. Ebizibu bijja ne bijja nga si ggwe bireese, naye nga byoleese ggwe olina obigonjoola, ne byaleese ggwe olina obigonjoola. N'otuuka omusajja n'akola obwenzi buli obw'ebbaluwa, n'otandika okugamba nti I think saakola kimala, nze namuleetera okukola obwenzi. N'azaala asooka, n'azaala owokubiri, n'azaala owokusatu. Wali okiwuliddeko nti bw'okola ensobi n'eva mu nsobi esooka mu yokusatu, eba tekyali nsobi, ebeera choice, kuba kusalawo. Naye olw'okuba owulira oyagala bintu bibeerewo, era osigala ogamba nti I think it's me, I think it's my fault, it's my fault. Gwogezaako okutereeza embeera. Njala kuwulira relationship egenda kumenya, egenda kunyiga. Finally, oveewo in pieces, not in peace. Is that what you want? Don't you think it's time to say it's over? Don't you think it's time to move on? Don't you think it's time to say enough is enough? Reason number 3. Olina relationship, but the guy doesn't invite you anywhere. Olinga gwe yakwatanga akuteeke mu nju, obeerenga ebitambala ku ntebe, obeerenga emito gy'entebe, obeerenga ebimuli mu ddiiro. Mu bulamu bwe obuli outside your home, you're not there. You are not there. Ate si bwe kyatandika. Obulamu bwatandika nga olinga battery ku mmotoka nga gwe omutambulirako buli kaseera. So what happened? Sagala kiriwako. Naye kigatte ku bisoose ebibiri, kibeere ekyokusatu. Kigatteko, tokitwala kyokka, gatta ku bisoose. Ali atya. Ensonga ey'okuna. If you find yourself nga tosobola kubeera ggwe, nga tosobola kubeera ggwe, kyentegeeza obutasobola kubeera ggwe, ng'olina kufa olw'okuba amaka go ogaagala,
n'otandika okukola ebintu by'otateekeddwa kukola, n'otandika okugonda by'otalina kugonda, n'otandika okubeera understanding even when you have to confront someone and challenge him and challenge her over something, but because you are not yourself, ne weekanga ng'oli mu buddu obwo. Guy n'akukuba nga tosobola na ku raising a voice omugambe, man, hubby, sweetheart, it should be the end of that. Let it be the last time I'm saying that. You dare raise your hands on me. Lwaki, I am a human being. I am your wife. I am your guy. You don't have the audacity to raise your hand, your fingers on me. That is being yourself. But because you're not yourself, n'otandika okubeera mu bulamu obw'okwagala okugamba nti nze kanze nefe mbeere nga ataliiwo. Rights zo nga si kikulu, choice zo nga si kikulu, dislikes zo si kikulu, like your desires ng'ez'omuntu si kikulu, ekikulu ky'eky'omuntu oli. It's time to say it's enough. Ensonga ey'okutaano gyengenda osembyayo tugende mu love lab ndowooza. Ensonga ey'okutaano, if you are asking for attention and affection, gwe omukwano guno sigambye nti ogenda kwesuulira gwa nagamba buli kimu okisange ku mukeeka olwo by'ojja okukola, naye bw'okizuulanga gayo kuwa time olina gisaba, gayo kukolera ekintu omala kisaba, omala kiyimbirira, omala kikaabira, omala kiyombera. That is asking, like seeking, creating or being in a situation nga gw'onoonya attention. Njagala kubuulira kino, lwaki bigenda kufa, tosobola kisustaininga, tosobola kukikola continuously. Like it can't happen nti kigenda kubeera bwe kityo kibeere bwe kityo era ogenda kutuuka ekiseera ogambe abange kiki sikoze. Mubijjukiranga mubyogera bulijjo, kiki sikoze nga njiyewo mubiri nga newaddeyo for this guy, but at the end okungudde bya byanswa. That is living in pieces. Kyetugezaako okugamba, my good sister, my good brother, bino mbyogera bigwatane ku mwana ow'obulenzi. Obeera slave mu relationship n'omuwala ng'akuintimidatinga kubanga wamupregnantinga. Please don't be a fool to be fooled, to be in a stupid relationship because you pregnanted a woman, a girl. Batolinga n'ekyokulabirira omwana, batolinga n'abazadde be. Never force yourself to be in a relationship just because of a child. Tubalabye bawunzika bavuddewo in pieces, not in peace. Njogedde ebintu bibadde bitaano, topa kukanga olinako bibiri, ebibiri biyinza okuba nga biri bearable. Njogedde bitaano, bw'obigatta n'ozuula nga bw'otyo bw'oli. It's high time, it's the right time to leave that relationship. Oyinza banga gayi tobeera naye mu buntu, muli mu long distance relationship, but I am telling you byonna bye twogedde bwe biri. Gayi okukuwa ka time olaba ndabe kuki, omala kayimbirira n'alyoka akakuwaayo mulundi gumu mu wiiki, mirundi ebiri mu mwezi, oli ku kiki ekyo? It's time to live emotionally. Bw'obanga omuntu temubeera naye mu nnyumba y'emu. Naye njala kubuulira bino nga mmaliriza ekitundu kino. Abantu bangi bali mu marriage, bali mu relationship physically, not emotionally. It is very dangerous. Kya mutawaana kya bulabe okubeera mu mukwano n'omuntu ng'olinawo mubiri nga tolinaawo mwoyo, nga tolinaawo birowoozo, nga tolinaawo mutima. Ogenda kugaana ebyange naye ng'olwedde nkusanze mu situation ey'okuba nti relationship eyo ogirimu na mubiri, si birowoozo, si mutima. You're not there emotionally, you're just there ngeri ya mubiri.
live in peace before it's too late for you to live in pieces. Tuyina love ya mwana muwala. Nensaba ate osooka onzikirize tusisinkane okusoomozebwa kwa sisita ono. Tumukwasaganyizeeko embeera tugigattegatte. Oli mu love ne Guy nga oli Munnayuganda, Guy wo Munnakenya, Guy mu South Africa. My target audience, Bannayuganda. So I'm not going to ask that are you from Nigeria and you're in a relationship with a Kenyan lady? No. Oli Munnayuganda. Nenga gwoli naye mu mukwano. Ate wansindala. This part is for you. 2. Oli mu mukwano. N'omuntu gwe bukeera enkya nga tokyamulaba mu bulamu bwo. N'amala n'addamu n'abbulukuka bubbuluku saati. N'akomawo mu relationship. This part is for you. Thank you for being part of this family. Ndi serious nnyo today. Naye olw'obukulu bw'ensonga. Bear with me. Kisinkana ne Guy wange Munnakenya. Tubeerawo nga twedeetinga ennaku zigenda. Andaze ku b'enganda ze bazze batukyalidde. Kati bwe twamala nga tutuula nga tuteesa tuzaaleyo ku baana. Ne mubuuza ate okuzaala abaana nga tugenze waffe bulaba kikola amakulu ngamba tugende kwekalirwa ssenga. Tugenda wasenga nga tukyala. Nange saali mubi nga nzikiriza nga nfuna olubuto. Kati bwe nafuna olubuto naye nga ndabirira bulungi bambi. Kati nga nzaala omwana ng'omusajja atekinga care. Omwana yali aweze emyezi 6 nampa kapito, naye ate mu kusooka nina kyessaggani nti eri already nansanga nkola lwakubanga bwe nafuna olubuto ne lunsumbuwa oba lwe nalufuna paka kuluzaala nga mbeera mulwadde essaawa yonna nga nze mbeera mulwadde paka kuzaala. Bambi yandabirira nga sikola ng'ale ng'asasula ennyumba buli kimu ng'akikola ng'era omusajja w'abeera. Nange mwana bw'aweza emyezi 6 omusajja ng'ampa kapito ng'agamba Christine ddayo okole ki okole. Saali mubi nga nzirayo nga nkola naye ssente bwe yampa bwali butono. Nanoonya omulimu gwenkola ng'ate nina omwana wange kuba nali mwagala nnyo omwana nga mbeera njagala omwana abeera nakati still mwagala naye nga mwagala abeera awo nga omanyi akaana akasooka nga njagala abeera awo ng'omwana mulabako. Nga nnoonya omulimu nga sigulaba gwenoonya gwenkola nga ninaki omwana ng'obusente butono. Nange era neŋŋuma omwana wange nentandika omulekera banneiba nga bwe ngenda bwenkola bwenkomawo nsobole okukomawo nga bukyali nsanga omwana aba aweze emyezi omwaka gumu n'emyezi nga 8-7 awo omusajja ng'agenda ewaabwe. Bwe yagenda ewaabwe omusajja teyadda. Kubira balamu bange essimu tebazikwata, kubira ye kennyini takwata. Nga neesonyiwa omusajja kyeddaaki waba wayise emyaka ndowooza nga 2 nga nkubira naye bannange mwana gw'omutima gwannuma nalowooza ebintu bingi nnyo byembuuse naye nalumwa naye neŋŋamba naalumwa paka ddi. Kankole mbezeewo omwana muto anywa mata, nina okuteekinga care, nina okukola, nina okusasula ennyumba ng'ebintu bingi obuvunaanyizibwa nga neetisse bungi naye Mukama yansobozesa era obuvunaanyizibwa nabwetikka era nakati nkyabwetisse bulungi nnyo. Kaakati munnange ebimu mbibuuse nga bwe ggambye. Mwana aweze emyaka 4. Mwana bw'aweze emyaka 4 tukola birthday party eyo nagiteekamuko kasente. Nagiteekamu kasente twekuba ebifaananyi tuli basanyufu biki. We are enjoying our life with my neighbor. Mikwano gyange eyo gye nkolera nga tube basanyufu nnyo. Kati munnange ebifaananyi ebyo ne bu videos bwe twakwata nga mbukwata nga mbuteeka nga mbupostinga ku Facebook page yange. Kati bwe yabula abavaati bannange yankubirirawo essimu ng'ate mu ebyo ebiseera bye ebimu byennyini bye twaselebratingiramu ka birthday ka mutabani wange nga ndi mu kugoba by'okujja eno ebweru nga ndaba kale obulamu Moze
obulamu bambi mukama nakaaba naye natuula wansi ne neebuulirira ne ngamba nina okukola ennyo as a mom kubanga ne maama waffe yatukuza bulungi nnyo nga talina tabbu yonna. Munnange obulamu bulungi mukama bambi nkimwebaza. Obulamu bulungi, tutambula bulungi, omwana nga ali happy, tunyirira. Olwo nno mbeera omusajja bwe yagenda bw'ati nendeeta sisita wange abeere n'omwana nga bw'akola ki nga bw'asoma. Kati nze nga nkeera ku makya ne mbeera n'omwana mpaka ssaawa 7 ne ngenda n'enkola. Kati sisita wange nga ye asoma nga bw'akeera ku makya n'agenda n'asoma akomawo ssaawa 10. Kati ku ssaawa 7 ezo ng'omwana mulekera neyiba. Sisita wange bw'akomawo ssaawa 10:11 awo n'asanga omwana, nange wenkola ki wenkomerawo ekiro ne mbasanga. Awo bwentyo ne mbeerawo ne nkuuma omwana wange bulungi nnyo. Munnange nagambye bwe yalaba obufaananyi buli n'adduka mangu n'ajja n'annoonya. Bwe yannoonya nze enamba nali nakyusa ne ngamba owaayi guno omusaayi si gwange, kankole ki kamuwe enamba omusajja nga muwe enamba y'essimu nga nkubira kakyolo ng'atandika okubuuza ku mwana. Kakyolo ojjukira n'ebyokujja eno mu process mwebiri naye nga nkubira nga bw'abuuza ku mwana bw'abuuza ku mwana simunyega mbu bya buyambi. Nsirika. Kati munnange kyaddaaki neemala n'enzija eno gyendi. Kati bwe najja jjukira connection eba evaawo. Omusajja agenda mu maaso ng'akuba ku masimu. Bwe yaŋŋamba ng'akuba ku masimu, amasimu tegaliiko, ng'akuba ku ya senga nga ŋŋamba bawankubira biki. Nkamba nze omusajja simwagala, twayawukana dda. Naye ate nze munaye Moze simanyi ndabika njawukanako ne ku bantu abalala. Nze bwe nayawukana n'omusajja obwongo bwagenda ku mwana oba lwakubanga mwagala nnyo. Obwongo bwagenda ku mwana nga ntakinga care for my child. Saafuna musajja mulala kufumbira nga tekindi na mu bwongo nga tekindiimu wabula nga ekindi mu bwongo nga ŋŋamba mbaddewo ntya n'omwana wange. Kaakati munnange nga peegi yange eri gye yagira gye yanoonyako nanfuna nengivaako nenzigulawo peegi empya era naddamu nanoonya nga ndi eno Saudi. Naye ate peegi yange nagiseetinga bulungi nnyo nga ndi Kampala biki byonna nga wamanyi information y'omuntu emukwatako ku Facebook nga ndi Kampala biki byonna era tamanyi nti oba ndi eno ku kyeyo. Kati jjukira omwana wange yamuleka nga wa mwaka gumu n'emyezi nga 8-7 awo. Kati essaawa eno omwana agenda kuweza myaka 6 tateekinga keya nga taata w'omwana. Naye essaawa eno aŋŋamba ayagala kudda mu bulamu bwange. Nze nkyaliwo fumbirwanga fayini nafunako bagaayi naye nga tweyagala naye nga nze si kyendiko nti oba ndi mu bya siriyasi. No, nabaagalanga kummalira kizibu kyange naye nga nze sigamba era nga omusajja bwankwana nga si mufumbo nga simwagala kyekyamazima ng'era mbabuulira ekyamazima nga mugamba sikwagala nze sirina budde bugenda kukulabirira tweyagale oddeyo ewa mukazi wo ng'era mbabuulira amazima tweyagale oddeyo ewa mukazi wo sirina budde bugenda kukulabirira nga woba toli mufumbo sikwagala. Naye Moze nsobeddwa ssaawa eno omusajja ayagala kukomawo mu bulamu bwange. Naye nga bwe nagambye nti nze nali siri bubi nga ndi Uganda naye ekintu kye nali njagala ennyo nga njagala kuzimbira mwana wange future era ekyandeeta eno njagala kuzimba buzigo ne bunaaba obuzigo 2 nga buli mwezi mbufunamu $15,000 mani ezo za school fees. Newe naba nzizeeyo Uganda nga sikoze olunaku lw'esikoze manya tujja kulya ng'olunaku lw'esikoze manya mwana wange ajja kusoma. Kitegeera embeera teyali bubi aka bizinensi nakafunafunamuko ku busente naye nga era kyekyo ekyandeeta kyekyali kiruubirirwa kyangu okujja eno ku kyeyo. Omwana gwe Moze omusajja ayagala kujja mu bulamu bwange ate ajjidde ddala ali siriyasi ddala. Yaŋŋambye mbu
agenda kubala ssente zonna zensaasaanyiza mu myaka 4. Jjukira omwana agenda weza myaka 6. Agenda kubala ssente zonna, agenda kuzimpa. Naŋŋamba nazimbye ennyumba bwe ŋŋenda okuteeka, tofaayo, bulijjo mpanga, naye nali nafunamu obuzibuzibu. Naye Mwoze nga taata ow'obuvunaanyizibwa ddala mu butuufu, ne bw'oba olina ebizibu ebifaanana bitya, taata ow'obuvunaanyizibwa olina okumanya omwana wo kyalidde, kitegeera. Naye jjukira nina bye mbuuse, kubanga omusajja oyo e Kenya yali alinayo omukazi, teyali alinayo wabula ayinayo omukazi, naye kati ajjidde ddala. Bannange kole ntya bannange? Mwoze kati ajjidde ddala, ngenda kubala ssente z'emyaka 4 nzikuwe, ngenda kubala ssente z'osasudde renti emyaka 4 nzikuwe. Binsobedde mwana gwe, mpa ku magezi. Yaŋŋambye mbu nakuzimbidde we ŋŋenda okuteeka, naye togenda kubeera na mukazi, togenda kubeera kumpi na mukazi, ayagala kuntwala Kenya mu gye yazimbye. Abasajja batumanyidde luno, Yesu wange omulungi. Ogenda kibeeramu gwe n'omwana wo, tuzaale omwana waffe omulala owookubiri nga bwe twateesa. Bw'atyo munnange bwe yaŋŋambye. Ahema nze mpulira nga omutima guŋŋamba, beera tambuza layifu yo nga bw'obadde ogitambuza. Bw'olifuna omusajja ojja kufuna omuntu anaakutwala. Kugamba omutima nze guŋŋamba nja kufuna omusajja, kubanga bwe nnaamala okuzimba obuzigo bw'omwana wange nga bwe nkugambye, awo nja kubeera ready okufumbirwa omusajja era mbeere naye bulungi nga nina obudde osobola okulabirira omusajja n'okulabirira ewaka. Nga w'omanyi omukyala bw'ateekinga care ewaka, awo mba mbisobola, kubanga ne bwe mba nfunye omusajja nga taweeredde mwana wange, mba nina we nnyenda okujja school fees zisobola okuweerera omwana. Nange byebyo Mwoze, sijja kulimba byebyo limba. Banaye Kongs sister, tumuyozeyoze kubanga munange afunye omukisa, bamuzimbidde, bagenda kumujja Uganda, agende Kenya, bamuteeke mu mansion yoba golofa yabeera omwo yeegazaanye. Guy amugambye n'omugamba omwana babadde bamaze emyaka 4 nga Guy tali mu bulamu bwa mwana, agenda kubala amajja gonna amajja gonna gasa omukyala gasaasanyiza ku mwana waabwe, agamubalira ati ng'amuwa. Count yourself lucky. That is if you, that is if kigenda kubeera bwe kityo. But I'm telling you, it's close to impossible. We would only humbly request that guy nti please ku myaka 4 betusaasaanyiza tosasula myaka 4, sasula emyaka egi. That is half of the expenses is 4 years. Is it possible? My good viewer, my good follower, is that possible for a guy to count 100% of the expenses ez'emyaka 4 ku mwana we? Is it a movie? Real life experience? Sister, buli lwawulira ekintu nga kiwulikika okubeera ekirungi ennyo, tyanga. Omanyi kyentegeeza? Like your story, your situation, the promises sounds so good to be true. Akuzimbire, alina mukazi we asooka, yamuzimbira, kiki ekiriwo? Guy okudduka mu bulamu bwo. Bannange, singa twogera ku bulamu bw'omusajja avudde mu bulamu bw'omuwala n'amugamba sweetheart kangene njiyo obulamu ndabe. This is a person eyakeera ku makya n'agenda ng'agenda kukomawo. Ne wayita wiiki, ne wayita omwezi, ne wayita omwaka, 1, 2, 3, 4 nga Guy tomumanyiiko mayitire. Kakati akomawo mu bulamu bwo n'omwesiga. Yalokoka, yakyuka,
Musiramu, Mwadvent, wa Anglican. Nandyagadde okumanya ku mazzi ge bamubatirizaamu. Nandyagadde okumanya sheek oba haji oba mufuti oba mwalimu eyamuyambako mu kusiramuka. Omanyi lwaki mbyogera ebyo? Simusuubira mu nnyo njawulo. Njagala kugamba ekintu kimu ba sister ne ba brother ku bagenda okugatta. Olina ekirooto, oyagala okuteekawo, oyagala okufuna financial muscle, financial stamina, foundation. Sooka otuukirize ekirooto ekyo. Omusajja yenna ajja mu bulamu bwo ng'asooka okuyimiriza career, ng'ayimiriza ebirooto byo n'abipoozinga, taba musajja mulungi. Nkiddamu kankyogere nga mukiwulira. Omusajja ajja mu bulamu bwo ng'okumwagala kitegeeza kuyimiriza birooto byo, kitegeeza kuyimirira plans zo, kitegeeza kuyimiriza goals zo oba ebiruubirirwa byo. Taba musajja mulungi. Omusajja omulungi mu bulamu bwo ye musajja ajja nga bw'aleeta ebirooto bye n'abissa ku mmeeza oba ebiruubirirwa bye n'abissa ku mmeeza, n'ogezaako okubimajinga n'ebiruubirirwa byo nga waliwo oluusi mu kukwatagana. Oyinza okuba nga byali oyagala okutuukako togenda bifuna direct nga bwe wali ogize, naye ng'oluvannyuma lw'okumusisinkana birina engeri gye bigenda okumajinga, muwunzike nga mukwataganye, ng'oteeba mu goals zo, ng'oteeba mu goals ze. Actually nga kigenda kubeera so easy okuteeba mu goals ze, okumuyamba okutuukiriza ebirooto bye, kubanga ogenda kizuula nti okutuukiriza ebirooto bye kigenda kubeera automatically nga kituukiriza ebirooto byo. Kyenjogedde kikwetaagisa okuvumiriza sho bw'obanga ogirabye opapa nga tobitegedde kiyinza okwetaagisa okuddamu ogiraba. Onootinga ekimu ku kimu. Weetaaga musajja kuyamba kutuukiriza ku birooto byo nga bw'otuukiriza ebirooto bye. Si kuyimiriza birooto byo n'obiteeka wano n'otuukiriza ebirooto by'omusajja. Ogenda bituukiriza amala ku dropping at agambe thank you, obadde mukozi mulungi, ng'alinga okugamba nti abadde yakuwa omulimu ogw'okutuukiriza ebirooto byo. Final agambe nti tukweyaziza munaffe otulabyeko, ndowooza ogende ogezeseeko emikisa gyo, talents zo, skills zo ozisharingeko n'abantu abalala. It's been nice working with you. It's been a great experience of the 5-10 years with you, my good friend. I think we are good to go. Katugende mu love lab. Mwana muwala. Hello. Yeah? It's a good afternoon. Good afternoon. Banange nkusanze otambula. Who is this? You're talking to Moses. Which Moses? Moses tomumanyi? Mm-hmm. Abadde ayagala kwogera nawe ng'oconcentrate nze. Olinga ali ku kkubo. Yeah, moving. Nga ndabye. What do I do? Which Moses is this? Like I said in the first place that Moses tomumanyi naye agenda kweyanjulira. Where did you get my number from? You're worried? No, I'm just asking. I'm going to tell you, my dear. Kakana. Okay, it's okay. Kakati. No, I'm still moving. What busy nnyo, eh? No, it's not busy. Can you stand for like 2 minutes, please? No, I'm on a border. We can talk. Border? Mm-mm. Nge tegenda kunyumisa mboozi yaffe bulungi. Why, is it something so big? It's yes and no. It is a yes. Kankusabe ekintu kimu. Wanje? Kankusabe ekintu kimu. Osobola okugamba wa boda n'asooka n'ayimiriramu n'atwamu eddakiika emu yokka. But you can tell me. Please, you can talk. Nkoze nnyo ekyejo. Talk, please. What do you want to say? Okay. Kale, kangezeeko. Kakati,
saagala kwogera mannya go olw'ensonga nti conversation yaffe ewulirwa abantu abalala. But one of your names starts with K. One of the what? One of your names starts with K. Yeah. And another first letter of your name is Ara. So I believe you're sure that I'm talking to the right person. Yeah. Kakati naye lwakuba nti boda kati omayi boda buli weetuuka wakyukakyuka kati noise yeeyongeddemu ukaate. Mama, Wow. Thank you so much for that. Yeah. Kakati, someone has requested me to give you a call. To give you what? To give you a call. Yeah. Are you in position to listen to his message? It's okay. Naye ate kati network eringa ebuzeebuzeemu okoba? No, network is okay. Awali better. This person has requested me to give you a call. First, he requested me not to reveal your identity. He minds so much about protecting your identity. Yeah. But again, he wanted to deliver his message. It's okay. Yangambye nkugambe. Naye tonefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga omutima gwange n'ogwonoona newadde okukwagala ngeri eryematiza tonkyawa bambi. That song carries a lot of message from this guy. Which guy is it? Hey, bannange. Olina bangi. Nedda, I want to know. Omuntu ono ayagala kuwulira nga gw'oyogera erinnya lye. I don't do search. You don't do search? Yeah. Ebyo byogerwa basajja dia. Ebyo byogerwa basajja. I also don't do search. Lwaki oyagala kweyisa nga basajja? But do you know the kind of men abeeyisa bwe batyo? No. Babeera tebali sure of like which I'm one is sure which. of my man, but still. You're sure of your man? I don't find it okay mentioning his name here. Njagala nkuchallenging ekintu. I don't want to be tempted to mention your name. Njagala nkuchallenging. You can mention it, it's okay. No, sagala ku going against his request. But let's be realistic here. Yeah. Ye yayagadde okuprotectinga your identity. I'm also protecting his identity. No. Nedda mukwano. Kubanga he is very comfortable. Ye okubeera nga omwogedde erinnya lye. He is very comfortable. I'm not fine with it. Why? I'm just not okay. Sweetheart, kikuteeka mu mbeera y'okuba omuntu gwe batakakasa. Please, I don't care about that, but still, Nkubuuzayo okay. ekibuuzo ekirala. Yeah. Okay, you want to protect his identity. Not so? Yeah. Just do me a favor and do him a favor. Owulira? Ombuulire kifaananyi ki ekiri ku profile picture ye ku WhatsApp. What's this? Anti protecting identity ye. But this guy is going too far. I don't know even which number this calls you. This guy is going too far. Like who is going too far? This guy, that who told you. It's not even the first time. There's another call I got sometime back. Still same thing. Realizing it's him doing all this. Naye nkubuulireko. Omukwano buli muntu alina version yaagwo. It's not okay. Sweetheart, don't let judge. Let him control it. I know him. But let him control. Don't judge. Please. Love eno bwe tugibeeramu olina omutima ogugwo gw'okozesa ogugiteekamu kubanga ogugwo ogumanyi nnyo. So you know how to go about it. You know when to say no, when to say yes. You know the boundaries just like you. Naye n'oli omulala bw'ategeera ekintu kye. Ekyo kye kitusinkanya nga tetufaanagana. We are totally different. So I think I'll call you back. Naye kino njala tukimalirize tukozese seconds 3 mbulira ekifaananyi kiri ku profile picture ye. No.
There's nothing. Kankubuuza ekibuuzo ekisembayo. Osobola otya okukakasa omuntu? Osobola otya okukakasa omuntu? Hello. Ovudde ku ssimu yo. Wali busy nnyo? Okay, thank you for your time. Ebyo bye biriwo Mungu we, ebyo bye biriwo, tikubi n'ebiriwo byeraliikiriza. Leka tusabe tubirarararatararateno, tileka tusabe tubimanyisa omutonzi w'enseno ayambe atukyusize embeera. Bulijjo mugamba abaana ab'obulenzi bayaaye, abaana ab'obulenzi bazibu, eriyo abawala abaana ab'obuwala nga bazibu. Weekend mwagala ntambulira ku bawala bokka mulyoke mukakase nti abantu bonna basobola okubeera ababi. Katusabe. Katonda waffe omulungi, ntandikira ku sisita eyasoose abadde mu bufumbo myaka kakati giweze, alinamu abaana 5. Omuntu mu myaka ejaana ng'ali mu bufumbo, si bbanga lyamaze mu bufumbo lya myaka 4, naye omuntu ow'emyaka 4 okubeera mu bufumbo yalibadde atuuse mu kukakkana n'okutandika okunyumirwa oba okusanyukira mu bulamu bwe n'obufumbo bwe. Bwe kiba nga kituuse kuleeta muntu kubeera mu maziga, kyeraliikiriza. Pressure n'endwadde ezeeyoleka mu mbeera eyo ey'obufumbo butagenda bulungi ziba nnyingi. Saasira sisita oyo agezaako okwagala okufuna amaanyi okusituka atambule ave awantu awo mu mirembe, si mu bitundutundu. Katonda ffe bwe kubanga okusalawo kwe si kwe kusalawo kwo, mwekiike mu maaso era lemesa gootaanye enteekateeka zonna. Tetuwagira bantu kuwaawukana, tetuwagira bantu kusowagana, naye gwe tugamba nti omukono gwo ogwa kkono bwe guba gukutwala mu kuzikirira gutemeko. Abamu relationships zaabwe bakizudde nga zifuuka omuziziko n'okufuna obulokozi, zifuuka omuziziko okubeera abantu abalungi abakuweereza. Omuntu okubeera nga omusajja yamuleetera obuzibu n'okutuuka okukyawa Katonda, Katonda ffe ogukuba muziziko. Omuntu okubanga baawe mukyala we yamufuukidde omuziziko, ebyo si bye watugamba. Nkiddamu Katonda wange n'obwetowaze. Sisita bw'abanga alaba oba bw'obanga olaba ng'okubeera ne gaayi oyo kyekisinga okubeera ekirungi, si bannattiza obufumbo obwo bwongere kunywera. Omukyusiza embeera, omuleetera essanyu, omuleetera emirembe. Kyokka bwe kubanga ne mu bwa Katonda okusinzira bw'alaze omusingi gw'obufumbo bwabwe gw'omukwano gwabwe gye gwatandikira, ng'omusingi gwali yatandika alina kubeera mukozi n'awunzika ng'afuuse mukyala. Ogwo omusingi ebiseera ebisinga wabaawo okusoomoozebwa, ate finally n'akusisinkana. Osobola okutereeza ebyasoba, okubitereeza ng'obiddaabiriza n'obikumaakuma ne bitereera, oba okubikutula n'okutula enjegere ezo ezaali zaasibwa. Sobozesa sisita oyo. Sisita owokubiri, omusajja yamulagajjalira n'amulekera omwana. Muwe okusalawo okulungi. Bwe kuba nga kuddiŋŋana na musajja nga kwe kusalawo kwogenda okunyweza mu ye, kikolebwe nga bw'oyagala Katonda waffe. Bwe kiba nga si kyekyo, ebyo nabyo bitaggulule bikutule, waleme kubeerawo bondi eyo, kubanga ebyo byonna by'otakkiriza tebiba na mirembe. Brother asembyeyo, disappointment, ng'omuntu tasobola na kubeera proud of the person gw'ayagala ate nga mwana wa buwala, kyeraliikiriza. Eriyo ebikolebwa abasajja ne tuteewuunya, nga bwe bikolebwa abakazi tutya. Kitaffe, tereeza, zimba, nyweza, daabiriza, kumaakuma abali mu mukwano ogutagala. Tunyweze okunyweza amaka gaffe, okubeera mu mukwano gwe twenyumirizaamu, gwe tusanyukiramu. Ekisa kyo kitubeere ne bulijjo, otusinkanye olunaku olw'enkya nate mu kuyiga okw'enjawulo mu kisa n'obulungi obw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, ffenna ne tuddamu nti amiina.